People power. Our power. Our power. People power. Gakuwedde. Bulijjo nkulaba oli ku live ogamba ebintu bya live ebintu byammwe ebya live shalo mbirala nnyo ne ground. Musajja wamwe mpulira muwadde mumupika kati mwagala atuuke mu boxing nga terikalu bagambe nti baamu mutuuke ku ground mukakase tiddala sente omusajja zaatuba okumwogerera kwali ku ground. Omanyi naawe obaddeyo ng'olaba opika ekintu tekigenda n'ogamba owaayi. Amanyi okwejjira ku ground abantu bawe story eri balance. Kati waliwo interview Nalukola gy'akoze omugu yeesimbyewo naye n'agamba senga awangula agenda kuta ba political prisoners bonna abaasibwa. Kati nze abuuza bonna abaasibwa baava Kawempe North. Ekibuuzo kinene nnyo ekyo. Mpozi ng'agamba nti kuba yakasala tumanyi na ndagaano gy'alina na mwami Museveni. Amanyi abasibe abali mu makomera. So girinya jjo lyabalamu wano ne Sowanyana babadde mu komera nga ffe tulaajana. Lwaki bw'aba yalina obusobozi lwaki teyagamba nti mbadde tetwamulabako yadde mu kooti n'emu yase. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Ready to stand a chance to win big with Powerball? Playing is as easy as 1, 2, 3, and it's just 1,000 shillings per ticket. Step 1. Visit any of the authorized National Lottery shops across Uganda. You can also buy tickets online at www.nationallottery.go.ug or by dialing *278# on your phone. Easy, right? Step 2. Choose how you want to play. For manual play, grab a Powerball payslip and select 5 numbers between 1 and 50. Then choose one Powerball number between 1 and 20. Hand your slip to the terminal teller. And just like that, you're in the draw. Remember, you need a ticket for every draw, or you can choose the same ticket for up to 10 draws. Not sure what numbers to pick? No problem. Step 3. Try Quick Pick. Just ask the teller to let the system choose your lucky numbers for you. It's perfect if you're in a rush or you want to leave it up to chance. Whether you pick your numbers or go with Quick Pick, each ticket costs just 1,000 shillings. So why wait? Play Powerball today. And don't forget to watch the Powerball draw live on NBS every Tuesday and Friday at 8:57 p.m. Your dreams could come true with Powerball. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Niba ejimenti bange abalonzi bo abawagizi bo ng'omulamu ogwaffe gwe twatandikawo olunaku olwaleero twagala nanti batugambye nti twali akasente biki twagambye tujja na Alex waffe kabonero sawa yakkiriza yas independent oba byansimbi bya sente nga balowooza bya sente tugenda tandika nga tutandikidde mu nsawo yaffe tandika okuzinoonya nyumba ku nyumba tubalagete amaanyi g'abantu tukyakola ki tugalina Alex masannyalaze Alex magnet egenda kuba esika busisi buli kamu akagiri emabbali yoyo Alex ge mbagamba luswa luwe oyo gwe otambula naye eye mbaka waffe omukulembeze waffe kajje ayogere ebisinga ku byange tandika omulamwa omukulembeze ajja so abatulaba Bowazi jangu otubuulire enteekateeka kyeri wano tuli kutambulako ku ground aye ground yo eyogera ki waliwo enzoba ebaawo omuntu nga bamuwa kaadi oba n'abawo kyolaba naye tugeeka tujje mu Kawempe North mwennyini twewulire ku ddoboozi ly'abantu bo bagamba ki abalonzi b'omukambe kubanga be basalawo be balonda. Leero sirinzeka ndi n'omukulu yeesimbyewo Alex Waiswa Alex Luwemba lwaki nkuyita Waiswa mufumbira
amanya ago gafaanagana kufaanaganya ebintu bingi nnyo ne Alex Waiswa Mufumbiro. Naye Alex Yes, Alex Waiswa Mufumbiro. Ate gwe nze nali Alex Luswa Luwemba sinnakyusa kufuuka Muhammad. Yes. So tufaanaganya ebintu bingi nnyo. Ebagatta ogamba okya ssebo gyendi Sharon tuli mu tukunoonyereza ebbanga ddene ng'emirimu gikuuba mpola kofe twatala mu ofiisi. Ekyo Sharon mukoze kirungi nnyo n'abali ku mukutu gwaffe guno omanyi abantu ba intaneti abalaba kontenti waffe abamu siba abasinga beebweru abanyabwa kizibu okulaba so ate bo bawulira gwaka balipira boda ate nalabe Sharon musikunenya olumu omanyi okuseerera naye koze ku ground njalo kakasente akasajja kalina ki akasajja kalina amaanyi bali batusinga sente. They have the bags of money, we have the people. Bo beetaaga abantu ate era olaba enteekateeka abantu bangambye bagenda sonda mutwalo obadde oze ku ofiisi nfunye bufunyi simu ne banga tukwetaaga ku gurawundi se kampeni y'okusolooza nze sigenze mwenale mu kufunayo sente ndi mu bantu bange abaabuli wadde okusonda sente eyo kese erina okujjula wano wajja gendawo beetaano etaano ali eyo atulaba eno yensawo abalonzi b'ekawempe North omutwalo anyiga abantu kuza nti ate lwaki tuli kibiina kyasa kibiina people power na people power is stronger than NUP. Abantu balina okukimanya amaanyi g'abantu gano people power that is stronger mwetuyitira okulaba nti tutuuka wawe tulaga Yesu naye abantu bano bakolawo okusalawo kuba kw'amaanyi nnyo okusinga individual so nga bwe nkugambye balina essente ne have the money but they don't have the people. The people we don't have the money kola nti abantu bano abandeese bantuusa gwabali bajja kugulirira tebasobola kugulirira oli tebasobola kugulirira mwana wa gete eyo wansi era ennaku z'omwezi nga 4-15 kawo amasejja mu 2021 nga tulonda Segiri kati ku mulumbe parliament addeyo nuko ekibiina kyokkiririzaamu era kyolimu bava nyaga tukutte kaadi ono gwe tugiwadde wali interview kyonna ekibiina gwe kina gwe tujja okuwagira Sharon olina okukitegeera nze ndi member wa national era nga ku ensayininga nengamba sijja kukola ki pressure yampitiriddeko abantu bano abantu bagambye pressure simwe mwangambye n'abakase ate saabuuzizza wano nagenze mu miruka omwe nga baŋŋamba jangu kubanga namwaga gwe twagala omuntu gwetinga na common man njagala okubuuza eyafunye kaadi kansona mukawempe naye tabaddemu ebbanga lyo kati lwa kaadi abaana bano betaaga okubabeeramu oshegedde nze mbitegeera ebizibu by'abaana bano nze mmanyi kuba babaddemu yes babadde master plan tukako kugeto oshegedde sibi so abantu bano sisobola kufuna sente zibagulira bw'aba ina sente tasobola kugulira mitima gy'abantu era abaana bano kyembagamba ete muzi bateke mu bugundi eno oshegedde kakasa buli kisa ateeka sente mu kalulu kano bagenda zireeta mu kibokisiwa kireetewo embiranye wakatiwo ne platform anti kakalo bwe tulimu wano si lwa kibiina
tuli mu kulwanyisa bwanga kakati kadi it's part of corruption. Ate ekirala abantu bano balaba abantu baffe bano tebalina kye beetaaga bo kye beetaagayo omuntu ababeeramu ategeera ebirowoozo byabwe nga yenze generation yaffe musomi w'ebitabo genda otegere statistics za ubos yadde abamu muzikubamu ebituli naye abavubuka ffe majority abavubuka kye kiseera twenyigire mu bifo byonna ebyobukulembeze tubitwale ya president waffe yatugamba recreating lala kati bakyagulanyi yeffe president nenya president tambala kati akatamba ku maaso bwe tugambe president Kawempe kubanga NRM yelimbisa otwala Kawempe tetugamba Kawempe tetundu NRM waliwo mukazi ajja kya eyesimbyewo atobogerako kuba platform kubanga tebaliimu mu bantu kwangula Kawempe beteeseteese walaba kayunga yakuba akalulwa nda mu bitano ku buli kikumi nene bakakola bano ne balangirira ne wano kyewadde baagala abantu bandeese meeting ne zitandika okukwajja bw'ojidde ku maanyi g'abantu bebage jangu otukiikirire nkukangiremu obawulire people power our power people power NUP everywhere obawulidde ge maanyi g'abantu musindike mu bantu bamugamba bannabyabufuzi mujja naye temukomawo ne bawa example ya Achiki ya Lubaga Kawempe Bashiri nabaganye Bashiri teyakomawo kandi aganye si yenze mama wange si yoyo kakati ekyo kijja kitya ekyo kijja olw'okuba nti tabadde mu bantu onfuna omuntu ng'obabaddemu abantu tebasobola kubuuza bibuuzo ng'obaddemu yes ate gundi nkwesiga nnyo Shalom amawulire go sigambu nawulidde neyategedde byanjawulo tuuka ku gurawundi obuuze naye no kiri kitya percentage esinga obunene nze njiri era kana akalulu twakamaze dda people power our power people power agugemanyi gawo bavubuka senga honorable okay senga okanya kuba of course okenda kuwangula kusinza kukyenda senga obuwanguzi bwagala butwala ku NUP obwagala bulekerera bano abantu obuwanguzi abantu bano kye baŋŋambye kiri eki bukwata obitwale ku kitebe tujaguliza ku kitebe kubanga obuwanguzi buno bwe twagala okujjawo akatambaala kali ke babadde basibye president kubanga waliwo ttiimu ebadde mwetoolodde president atwagala nnyo president Bobi Wine atwagala nnyo naye waliwo ttiimu eyamusibye akatambaala eyo kadaali amusibye ekikookolo kadaali mbulako ku olwo tumuleetere wini people power our power people power gakuwedde bulijjo nkulaba oli ku live ogamba ebintu bya live ebintu byammwe ebya live Shalo mbirala nnyo ne ground musajja wamwe mpulira mumuwadde mumupikamu kati mwagala atuuke mu boxing nga teri kalulu bagambe nti mutuuke ku ground mukakase tiddala sente omusajja zaatuba okumwogerera kwali ku ground omanyi naawe obaddeyo ng'olaba opika ekintu tekigenda n'ogamba owaayo amanyi okwejjira ku ground abantu bastory eri balance kati waliwo interview Nalukola gy'akoze omugo yesimbyewo naye n'agamba senga awangula agenda kuta ba political prisoners bonna abaasibwa kati nze abuuza bonna abaasibwa bava Kawempe North ekibuuzo kinene nnyo ekyo mpozi ng'agamba nti kuba yakasala tumanyi na ndagaano gy'alina na mwami Museveni amanyi abasibe abali mu makomera so girinya jjo ly'abalamu wano ne Sowanya babadde mu kkomera nga ffe tulaajana lwaki bw'aba yalina obusobozi lwaki teyagamba nti mbadde tetwamulabako yadde mu kooti n'emu eya Segirinya kyagamba nti abasibe b'e Kawempe bonna agenda kukola ki ebyo byonna bya miyase
byakwogera mwogezi kalulu naye alina okukitegera nti katumuli mu 2-0 tugamba tutya 2-2 ajja guwulira gano yetabye mazina g'enkima zikwekweya muganda wange era ebisooto byonna abeere nga agabiwulira nekubuulira abantu bano amaanyi g'abantu gano ganjawulo nnyo muganda wange Shalom ganjawulo nnyo nze senga abantu bano tebasazeewo kundeeta nandibadde ndi wange nga nerira sumbuusa tewandize naye abantu nga banneegayira kyova nalwawo nnyo nga mumbuuza zaakakya zaako nga neebuuza emiruko omwenda era kye najja emiruko omwenda ekyo nga kyekyo tolwala tekwawuliddeyo bannakawempe beekalakaasa nti lwaki Luswa yazze baasanyuse busanyusi ne bagamba katuwangule Shalom kino kye bayita ground work va mu biri by'otuula eri mu kati ne muganda wo ntambi ne eno ye gulawundi era nti mugambe ku gulawundi kiralamu nze ntera okubalaba awo basanyumo bantambi bonna nga boogera gulawundi kiralamu ate kakati gwondaze bulungi nnyo nti bw'oba amusaidi y'omugoyo ng'oba walidde ku mugoyo ate okyukamu n'ogamba owaye amasajja kalina amasanyalaze abantu abatulaba abasinga kati ffe bannamawulire olina okuwa story balance olina bias wakwata side emu olina okulaba ki ekituufu ekyogerwa okitegeera ne tulaba ki ekiri ku ground kwenyi kati abantu abasinga bagamba waliwo ntabu yennakuba ne bagamba otambulira mu kifaananyi kya Honorable Ssejjirinya olemeddwa okwebbululanga gwe Luwemba Muhammadi kati ekiriwo Shalom kino ekisanja kyani abadde akitwala kya Muhammad Ssejjirinya nze mbadde nkola nga muyambi we era mbadde wansi wa kisiikirize kye kyobulaba abantu bandeese nze ng'ovudde ku mirimu egy'okukola mbadde mbuzaako kimu kyokka kuyingira wali naye ebisigadde byonna nga mbadde ngambikola tewaliwo njawulo kwerabira Ssejjirinya mu kaseera kano akazibu bagezezzaako okulaba nti bamuba oba oliawo kati balwana sympathy kugijjawo bakijjawo kiri ozanya n'okuzanya muganda wange eno ye gulawundi gye bayita gulawundi nnyo okitegedde nze basobola n'okunjalirawo akakeka neneebakaawo ne bampujja bati ogamuguleeta omukeka ne bampujja bati olaavu eryoganika ddala etali yaggulirira balina ebisawo bya ssente naye tebajja kusobola amaanyi g'abantu nze nga yina boogera kirala people power our power ogawulira ago ge maanyi g'abantu baleesa omufaisi gwa Honorable leeta wano amateeka wano ndowooza olaba Shalom abatwala mukalulu abantu basabye masalinga akalulu okirabe ndalamu nebimulaba ku intaneti akalata bwe babavuka nengenda mu bakadde bandeera bulezi bagamba mutabani kakkana tetulinze nga 13 awula omulenzi ku musajja tulonda nga 13 era wiini eno ngitwalira kitebe nkiyambe tununule ekitebe tebaswale Shalom bimuweddeko okwo kwe kusonda kw'abantu ebintu biralamu kakala ate bwe nvaano ne bulifu keesi ate njolekeza walala balina okusonda kubanga wiiki ejja nomination Museveni yatuteeka ku miliyoni 3 kati omuntu waffe ono wa wansi kyogamba taafuna ebigundi kukiikirirwa omuntu owa wansi ono yetaaga okukiikirirwa eddoboozi lino libayita eddoboozi ly'abantu mukwano gwo mugamba akube kaleerwa awo ateekewo egundi olabe ajjeko kaleerwa
bamugambye tuyambe todda ku ground obutambi obulikika si butuufu katukuyambe asigale ku internet ekyokonya ku office asigale ku internet abawe kasente mu mupike webale eje bayita ground abantu bebandeese kati Sharon bwe ngamba nti abantu bebandeese nga mugamba omusajja yeepika tasobola bino ebyobaka ba parliament tewetaagisa kuba na masters tewetaaga kuba na masters abantu bano beetaaga omuntu anaatwala ebirowoozo byabwe agenda obedde abantu bano tusula nabo enjala abekawe tusula kateka tusobola kugeraageranya musajja waliwo yangambye ali mu motoka za miliyoni 8 budget twetaaga ng'abaana bagete evugibwa omusajja omu azejjojjo Wesegere nzi nakayingira eddiini y'Obusiraamu naye tebasobola kumpa bwa imaamu nga wakayingira Obusiraamu naye bamuwadde obwamufu amangu abo kakati amaanyi g'abantu kakati luno 1,200 zino ze twagala okubeera ntukuŋŋaanyiza mwami byabakamu eza nomination ate abantu bange bano nabagamba nti nga bwe basonze wano ebibiri by'emmotoka sigenda bigula nze genda sigala mu kalugo ojamye kange singa bakulangirira wangi ebibiri by'emmotoka togenda bigula sigenda kugula mmotoka ebibiri by'emmotoka ngenda kutematemamu ndetere bamaama bannakazadde b'eggwanga beekulakulanye mu bibiina byabwe abaana baggeto bagenda kukyamuka ogenda kuzzaawo nalabe wali eddwaliro kati waliwo loogi andi kakati era ebyo byonna byabufuzi bizanyibwa ku mulundi guno tugenda kugula ekifo ekyaffe oba tunakigula waliwa tusalewaawo tusitule kalina sente z'ogenda ofuna yes ogenda kugulamu ekifo ngenda kugula ekifo nga siri akupangisa nga lyaffe twagala tuzimbe kalina mukitegedde nga kuliko emyalirireegi nga kuliko eddwaliro kuliko ofiisi waggulu abaana bayigira ebyemikono bino byonna tugenda bikola nga lyabwereere owulira mukawempe tulina ekizibu kya unemployment honorable abavubuka abasinga abangi tebalina kyakukola azuukuwa nga tamanyi kigenda kuddako kakati Sharon oyogedde ku nsonga eyo tulina ekibiina kyaffe ekya Kawempe Youth Mission Against Poverty ekibiina ekyo nze Segirinya yali patroni waakyo nankwasa obuvunanyizibwa nze ssentebe tukoledde ddala abavubuka muganda wange mu Kawempe muno mwalimu abavubuka bakawuula nga bakuba ekikonde ensingo tedde erookingira yeeti naye tugenze tubakwatako nga tuyita mu Technical Institute yaffe eyigiriza abaana oku naye weeri ngenda kutwalawo bintu si byakusaaga naawe bwe twogera ku legase tutegeeza ekyo Sharon ne mulimu abayagala okubeera nti battattana legase y'omusajja waliwo ekyo ki ebangula abavubuka okutandikawo ebyuma naye weeri byonna tubikola Kawempe kati ekyo Nupu yali egaba kaadi yakirowoozaako mbu naye Sharon kati wano wetuzze tetulina lutalo na Nupu olutalo lwetulina lwa mwami Museveni zino sente ze bakuŋŋaanyiza zonna za kulwanyisa General Museveni siko kiri tetulina lutalo na Nupu tulina lutalo na mwami Museveni alumye n'agwengulu okutwala Kawempe era olwategedde nti luswagize mu kalu meeting ezaatudde muganda wange ne bawawula naffe eno nga tuwawula ku NRM nibo baagala Kawempe nze nzize kusuuza NRM mu Kawempe nga tena bantu mu Kawempe anti kati NRM weino abantu mulimu abantu nga bo NRM ekibiina tukisaagise era kyokola ne bannaffe abeefudisi bagambye balina obuwagizi e Kawempe ne babaako muganda waffe Rasita gwe baleeta atamanyi miruka owaayi yazose ga nti wa Kawempe South gye yeesimbye munno naye yagambye wa Kawempe South oba gyayagala Nuri yali baga South ariko agala nnyo South kaakati ffe tetuli bannabyabufuzi abatambula bati tetuli bannabyabufuzi abanywerera ku nsonga abatasobola kubeera compromise propaganda ajja kuvaayo gundi yamuwadde ebisatu gundi yamuwadde mmeka gundi yakoze atya abantu baabo bakyaleeta ssente abantu baabo bali mu kuwa ssente kwata bamaama baabwe bali mu kuteeka
ebintu sikuntu bya lubala atumugana ekyo ago ge maanyi ga gundi kakati ate kibano kye bannabise nga baweereddwa omukisa okulonda omukulembeze owaabwe layini yange ndowooza yandituuse ne mu ggulu yandituuse ne mu ggulu ng'abantu beekola abantu abaninsimbyeko ku mugongo abo ge maanyi g'abantu people power bwe tuyimiriddeko amaanyi g'abantu kyalo kugulawundi ngenda beche kifaayo azze wano kugulawundi n'alaba vidiyo eyo ne muganda entambi naye ajja kukuba ate naye mutugende mu muluka omulala si wano naye alabe ekiri ku gulawundi tungi tibannaye omugoyo gw'omusajja nagulidde naye guno gutubira ate ndambi mulaba ng'omusajja omugezi ennyo ate lwaki basembi ayinza awagira ntambi aliyo lwa mugoyo musajja mugezi nnyo aliyo lwa mugoyo muganda wange kasuku naye ankubira katunda nga muganda wange sirina kyakukola tuwalege yeetaaga amafuta kansooke mpike kino naye kiri mutambula mu Kawempe North sente wamata banna baleetera ku ssente Dambi bimuwedde people power our power people power dambi bimuwedde internet ndala mu ground biralamu kati internet bambi kuliko banyinaze oluusi ava eri amaze okukoza engoye za mukamawe ayina obusungu bungi tomunenya najja commenting egambo naye kati bw'anaalaba okugurawundi nga bwe kiri bambi ajja kukyuka ebbanga ki ekyakyawonaleba okuggwako omukulu oyo bw'atugamisa people power tubale sente zino basaba buzayo sente no zo tukwata abantu bale tubale 2 3 4 5 kakaaga kasanvu kanana kenda mutwalo go mutwalo 10 2 4 5 kasanvu kenda mutwale gyebiri kasanvu kanana mutwale gyesatu sibwe kiri 10 2 3 5 mukaaga musanvu munana mwenda esatu meka ena sente zigenze ziwera Jinetani kati nomination ku weekend ya tujja kwa tuzikung'anyiza tujja kwe paka urene jula operation onakulwa leero kambuza honorable waliwo ekyayita okuziko mugense jirinde mama wa yava neyebaza owekitiibwa Mpuuga agamba yamukyaliranga mu ddwaliro era Mpuuga ali mabegawo bagamba nti Mpuuga ali mabega wange Mpuuga ali mabega wange si kituufu ebyo Mpuuga tali ku saidi yange era si yandeese nze abandeese gemanyi ga our power era abandeese amanyi g'abantu oyo propaganda agendereddwamu okutunafuya naye abaana ba ghetto bagezi baabuuka akakodi ako Malisa ajja kuvaayo nti ono gundi bamuwadde ebisatu ono gundi be bali kusale ali muwagira ono gundi genda okukkirira obubokisi okulonda oba enkuba etonnye
oba basibye enjala balina okukuuma akalulu kano okulaba nga tusekiwalinga abantu bakyaleeta ssente. Sirina kakwate na mwami Mpuuga, nkiddamu sirina kakwate na mwami Mpuuga, sirina kakwate na NRM, sirina kakwate na General Kaguta Museveni. Ekindeese ge maanyi g'abantu okulaba nti eddoboozi lyabwe ndituukiriza nga liwulirwa. Era mu lwokanyo lw'olimu omu kuba namwandu b'omugenzi Honorable Ssejjabya avaayo n'agamba azze kwesimbawo, wabula ye ekimulese okwesimbawo kulabirira abaana ba mugenzi. Omugenzi yamuloosa n'amugaa agenda weesimbawo, n'amugamba abaana bange. Ekisooka simanyi naye omuntu afuna ebirooto byanjawulo. Oli mu mmotoka naye nga siriiyo simanyi nkola ne Sseggirinya tebamanyi namwana kola ki. Omanyi ne bw'oba kusamira abasamira bw'oba osamira oba lubugundi ani ddungu Kiwanuka oba Kiwanuka tusamira bamwe yafa ebirine kati eno kati bw'aba abadde mu kiyungu byanjawulo ne mu kiyungu byanjawulo nnyo era Kawempe wano wanjawulo dynamics zaawo zanjawulo. Sympathy bambi oli namwandu woli nawe tekiiko affecting emuko anti kakati era ne bw'owulira amaloboozi ag'enjawulo. Omukulembeze wankati omugenzi bwe yali era nga ayogera ng'alifaalinga ku nze luswa yalina ensonga lwaki. So abantu b'e Kawempe tebali ku ddoboozi ddala. Era nkoze na bubi nnyo okudisikasinga bambi maama wange. Okoze bubi nnyo okumudisikasinga mu interview. Ogenda kuwonoona abantu bano. People power, our power, people power. Oganikira avo eyo girabye yaddala muganda nge talinawo yadde tampeko y'akalulu mu Kawempe wano ng'akajjeewa n'abeewuwe bennyini tebasobola muwa. Nze nkubuulira gurawundi kiralamu. Balaba omusajja omukulu ng'ono avaayo n'agamba twagala luswa sisente kiralamu. Oyo omusajja mulamba Semaka, musajja Kateero kati omuweeki olina kyosobola muwa. Abo si basente. Olaba ofuna ku mpewo Katona lebo nga bakulangiridde mulonda nga 16 13 kati nga bakulangiridde 14 ekiro ekyo kale ennaku 10 ezisooka. Ennaku 10 ezisooka abantu bange nabategeeza sigenda kwawukana nnyo na Sseggirinya kubanga lwaki mu bantu tukoledde abantu bagambe ekyo mbu olemedde okweyubulanga otambulira ku mukolo Sseggirinya nze bwe naba wakweyubula nga nze 2026 njabba wa manifesto yange. Oze kumalawo nze naba njagala ekyange bannakawempe North nja kujja 2026 muntunule munaku 10 ezisooka mu palamenti ebyobulamu eddwaliro ly'omusajja yali atandikira okuyimirira ntewo munaku ezo 10 ezisooka leeta Kawempe North Modern Bus kino byenjogera Shalom ojja busalayo ogamba omusajja yayogera munaku 10 ezisooka oyagala kuleeta Kawempe North Modern Bus nga ze ziriwo ezo Modern Bus si bus nyingi njagala nga ya Kawempe abaza abantu baffe bafiiriddwa nti emitwale bagende baziike ateeka eyo ntambi gundi ani
ejjudde unemployment mungi mu Kawempe. School abantu baffe bano abavubuka bayiga okuvuga kati abantu ab'enjawulo bali ku apps zaabwe. Process yonna ya bwereere era mu Kawempe mu nnaku ekikumi byonna birina okusitandinga. Waliwo akavidiyo era akafuluma olina omwana w'omugenzi abantu ne bagamba aye kati okwesa mwana wa mugenzi okunoonya akalulu wali oba kirowoozo kyekyo aleeta omwana w'omugenzi mu campaign. Abantu balina okukitegeera kino ekisanja kibadde kya Sseggirinya era betulwanirira be baana abo Bannaggirinya okufuna school fees part of afune fees kubanga era mu process y'ennaku ekikumi njagala okuteekawo estate Sseggirinya oba Bugundi oba rooms 20 nga buli omu ba ya mitwalo 25 Bannaggirinya bajjengamu fees. Oza ku baana ba Sseggirinya abali mu Kawempe North nga taswadde andi kakati batasobola kukola era initiative eri gy'olabye mulimu sectors nyingi, mulimu Sseggirinya Muhammad Foundation eyamba abantu twagabye ebitabo go back to school. Bino ebintu si bya muzanyo, tutunulidde nnyo legacy mu kiseera nga kulayo si kyange era bano nesanja temukiwalu tukiwe Sseggirinya kyovola buli wentambula Sseggirinya tuleme kumwerabira otambula n'omusajja ogambulumya nakanyama nakaanyi mb'otambula ate kenyini yatugamba Sseggirinya ngamba fight hard mu buli mbeera. Mulimu mikwano gya Sseggirinya nga gibadde najyo nga gimusuusuuta naye nga si gya ddala. Yes, mubaddemu nga si nenga si baddala eyo nayo ejja kuba chapter somera bw'onooba onnoonya. Kati akalulu kano tetugendamu kalimu abantu bangi kyati bayinza okukuwa obuwagizi bwabwe ogenda kakuuma okya kuceninga obuwagizi bwo. Kati soko tuwulirize abantu bano amaanyi ge bakozesa ge maanyi ge bagenda bayinza bafutyanka nalabye ronki ya muganda waffe nga basajja babbedege balimu. Nze nkuwadde miliyoni 10 nze nkuwadde 2 nkuwadde bano bantu be basonze ssente zino tugenda kuzisenda paka we ziwera miliyoni nga 5. Leero tuli wano nja tugenda kubeera Kaleerwe akaweero tambulemu wano mpolampola anti kakati okwongeramu olunaku olw'enkya olunaku Kaleerwe olunaku olulala tugende Empereerwe tugende Kisaasi tunagala tuka ku lunaku lwa nomination abantu ayiriza nti abantu si be bandese wano baaga ya Senate yandibaddewo. Ate era Shalom abantu okulonda omukule baagala bo baagala baleesenze empale enywera miguwa oyitegedde Shalom mukukulawo ne ku abantu tubakubeerawo katonda gumu nnyo birala twagala ya chairman twagala manyi gaabo bategeezezza nti Luswati yazze kubeerawo bantu bawaggulu ano wawansi agenda okutuukira ddala ku gulawundi abaana bafaanana batebe tulina mu kitundu bali batya nga tusobola obuweereza ne mu masomero ga gavumenti agataliimu buweereza bonna bonna asobole okutuukayo kubanga no mu kitundu kyaffe tulina mu ssomero ya gavumenti ya St. Paul naye bw'olituukamu embeera eririmu olw'okuba kibuga nnyo
omuganga ono ajja okusobola abo ebirowoozo byaffe bitambule tulabe nga tufuna obwenkanya mu nsi yaffe. Naye tudda ku bantu banakolamu edda banaggwa dda bajja kuba kusa toyinza kuddira kidomola ky'amayanja tuba tukoze ensobi nnyo tujja kuddira ekidomola ky'amazzi nzamu okugwa netulonda nalukoola ky'amazzi netukiwa ku nnyanja ekitegeeza ababa bayagaliza kwekusa bokka na bokka mu maofiisi babaddeyo buli kintu kyonna kikoze kana akaseera akasigaddeyo akasegirinya obuweereza bwe babulekere omwana ono luswa aguse ebirowoozo by'omubaka waffe. People power! Our power! NUP! Jangu yogereko eri eggwanga. Abasiraamu fe tuli basajja basiraamu. Waliwo abasiraamu bye babungeesa ono yagenda ku malaalo ga Segirinya n'asaba edduwa. Nze ne mbuuza abasiraamu abo beetooloola ki? Kaaba baziikamu ki? Bakola ki? Beetooloola ki? Waliwo jjinja omubaka bamuziika walala ekibatwalako okulima ebijja kiki? Netugenda netulima wogenda okulima ebijja tosaba kati ono kyeyakola kikyamu abamu bakitafuta bulala naye nga kyeyakola si kikyamu ekyo tusaba tetugenda kulonda muntu alina tetugenda kulonda muntu ali waggulu. Nalukoola sente aziyina, Nalukoola ayina kampuni y'abalooya, Nalukoola kati nze Nalukoola omuntu omu ava agenda kuva ali ati erijja ajja awolerezebwa abantu bajja bagamba wano okumala enkima yajja newalako ekikumira luso ono enkima yakola ki? Allahumma salli ejja ku kyalo kuno nembuuza abantu bane mulaba amaanyi ga luso kumusajja wange ogenda okubaamu obulembera ekyetonye bwe tuliko bano banakola dda simanyi nabo bekuseeko kati oli ana wano wetuli wano waffe kati tetwagala omusajja waffe mu bulembera ffe tugenda bikola ffe tulinze eki ogwokusatu kyekyo zidde okunywa oliwa nze ndi wa NUP bridge between NUP ng'ekibiina namudde bannakawempe North ffe bwe twagize ne tugamba nti wadde oli bamuwadde ye bamuwe kaakati ye bw'aba nga azze nga ye naffe gwe tulina okujja naye olw'okuba baleese oli gwe baagala naffe twagala ssente twagala ssente makooti simanyi biki ffe twagala wansi ziruma bannansi eno akoleki omuntu waffe ali ku ground oyogedde ku kya ssente lwaki ogedde ku kya ssente? Yogedde ku kya ssente olw'ensonga ebintu by'oli lawyer ebintu bya Nalukoola byonna bya ssente. Lwaki eka gwe mwogera kute balala beesimye omukyala wa
ente omwavu mu campaign tosobola nakugireeta wadde oli musajja wa ssente kuva dda wa ssente ne bafuut soja yabaguze buguzi osobola okuba ne famire yo eyewaka nye eddala okusinga ono President Kyagulanyi kye yakola okusinga ono omwana oyo omugenyi obusiraamu naffe eno mulini abusiraamu kitugamba omugenyi obugenyi bwe bugwako mu nnaku 3 mu bbanga ki asobola keke nitusala empe tuzeewo luswa nakampe mwa abasaze ffe twasazeewo era twagala luswa oba nammwe tumwagala era nze nkoma luswa era twagala luswa okulya akalulu kano nalukoola totumwagalya muzeyi kyogedde kinene totumwagalya ddala era okutuuka wano mbanoonya akalulu tuwulira ddala nga kikyamu nnyo nalukoola tasobola kawempe addeyo mu bwalooya bwe so kubonna abesimbyewo ekisingamu wakati wa Luwemba nenalukoola ate bano abaala abesimbye paka teboogera abesimbyewo tebalina gye bagenda kukola kalulu tebakayina bamala budde bwabwereere tata waana kujja kunoonya kalulu Nebe twasigala kuba ne Waiswa wa NUP fe twasigala Waiswa kuba ne jo naye abana bandi bali mu makomera nete tulanga kontina kola yaje yani tuli muki tayina nete badaka byayita n'abatuukiriza kyoba ate neerayo muntu amaanyi fe twamutwala mu kumuwandiisa talinawo ekewa kutundi lusa abantu abali awo atano na ensawo ino okujula ensawo eno teko kujula abantu akawepa balitadde mu tunaweza sente za ruswa zaki tusanze kugira era tukowola bannakawempe bonna sente katanna tugulako nga we boogera mbulwa yatugula bonna baleme okulimbibwa tulonde lusa atuukirize bitu
katatuukiriza kino ekisanja si kya Luswa Honorable Segirinya ebya Segirinya bye yali katatuukiriza sente zonna ze baamugambye zonna ze baagala ffe nga bannakawempe tujja zisonda nyumba ku nyumba mbambuze sinoonya mirimu nze namala dda sirina kye nnoonya kati omuntu anoonya abantu noonya mirimu tulina genda na muntu waffe ategeera gy'ottula ku mukaliso okutugala mu ttaka onoonyeza Luswa ssente ezigenda omuwanguza bannakawempe bonna tubasaba tugenda mbakoowoola mwenna tulina okunoonya ssente ow'emmeka tunoonyeze Luswa ssente Luswa bisemba eri bannakawempe North ebigambo ebisembayo bannakawempe nze nja kubeebaza bwebaza olw'omukwano gwe mundaze ekituwa ky'abantu nti olina okuyimirira ku sayidi y'abantu buli kadde bibenge kibiki bonna bijja kwogera naye abantu baffe balinamu nnyo essuubi nti bagendera ku propaganda bo bannakawempe North beesiga bulungi tebasobola kutambulira ku propaganda oyo agendereddwamu okusiga obukyayi mu bannakawempe North. So nze nzize omwana wamwe mundeesi suubira nti ku mulundi guno tugenda kukola ate ebyenjawulo n'ebisinga ku Honorable Segirinya nga bwe twatambula. Segibox ogagikomyawo era eyo yo weerina kati ekyatambula kati abatwala ziri ezasooka zo banya tibataddemu abatwala ziri ezasooka kinkoze bubi nnyo ndi kati saawa zino otuuse leeti twetaaga okutambula nawe ku makya nga bwe tugamba okugira abantu betu abatwawa Segibox be bajja be bakubya n'ebipande ebyasooka bye nninamu ebitonotono kakati ate era nabo sinakola ebipande byo by'amaanyi ate ebyabalala ate nakati ekyaleeta obuzibu omuti gumu guliko ebipande 10 omuti ogwo nga bya muntu omu biriko ebipande 10 omuti gw'amasannyalaze gumu kuliko ebipande 10 kati nze nanoonya wenteeka ekyayi nga sikola ki sirabika abantu bano bagamba gwe tukumanyi tuwetaaga kutimba nnyo bipande ate ekirala bali baatimbanga n'omukulu ali mu ddwaliro ali mu ICU mukwano gwe yatimba ekipande nga n'omukulu ali mu ICU ekitegeera kati muddala ddala omuntu bw'obeera mwaka wano mu Buganda obahumanity ekitegeera so kati awo tuli Muganda wange Shalom so abaagala okukwatirako Honorable abaagala okunkwatirako ennamba yange y'essimu eri 070059 1588 abali mu America bazzeyo mu luzungu 591588 then MTN eri 0761 246385 so amanya gereeta amanya Luwemba Luswa gereeta yes bebe mubirabye ebiri ku ground byawukana ne kweyo gwe kyolaba sazawo tujje mu Kawempe North mwennyini bana abantu bazze buzi tetubasanzeewo wawula oludembu waali ne bajja babe ku baka abo be baagala bali mu kusonda ssente ensawo yeno gyolaba bagamba egenda mala kujjula eno ensawo gyolaba bagamba emala kujjula bafune seza nomination $3,000,000 kati gwali eyo ennamba z'essimu balisomyawo nafe tujja zissaawo mpola agala okukwatya ku Honorable Luwemba Luswa buli awulira ng'ali ku intaneti okwo nga ddala ddala nkiikirira eddoboozi lyabwe mwana yasuze enjala yalidde ekikomando yakoze atya nga yabeerako mu mbeera eyo bakubye ku mulimu nze ansa osobola okubeera ng'obadde oyita mu mbeera embi naye n'otuuka e Bulaaya ekyeyo ne kikwanguyira nze ansa iyo asobola waliwo n'omuuzira kisasobola okubeerayo n'agamba temusonda ssente $5,000,000 ziizo kanzibawe 5 ziizo tuzaaniriza people power our power people power musibe bulungi mweraba